Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibyotya Nurdin Ntege once again nkubuuzaako munnange era gy'osinzira okutulaba tukugamba oli otya obulamu bulungi. Naffe bitambula anti emirimu tugikuweereza olumu nga tutambula tudde eno tudde eri osobole okutuukibwako. Kati nne agali kwosha omukulu Mathias Mpuuga agali mu nsonda ezeesigika akutudde ddiiru ne FDC. Ekibiina kya FDC ki? FDC ya Erias Lukwago oba FDC eya Amuriat? Mu kukutula ddiiru eno kulimu okwagala okufutiza ekibiina kya NRM kiveere ddala mu byobufuzi ne ku maapu ya Uganda. Bavaawo abatakkaanya nabo omuli Bobi Wine baagala naye mu kuyega bayingire babe nga basobola okukola bonna bave mu njawukana naye ekigendererwa kyabwe kiri ki? Mpuuga ayagala ki? Yo nuupu eriwiringi okukola naye gwe nange. Era ekya Mpuuga okubanga asinzidde ludda lw'ebbali ng'atandikiddemu FDC kimuyamba kyongera kumunnyika. Yabange FDC ekyalina amaanyi omuntu kwasinzira okugamba nti kankolagane nayo oba kuba kukootakoota mu gaalumonde. Omusajja Mpuuga Mathias Honorable MP ku kaliba ye ku buzito bwe ku kumanya kwe okubyobufuzi yeekwata ku bisubi byatunga byebikutuka oba ayina kaabaze nga gwe bwoba mukugu mu byobufuzi ogamba mubalidde bulungi. Nina munnange Moses Bigirwa omusajja okuva eyo ng'oyisizze Kamuli waliwo disitulikiti eddakaawo gy'atera okwesimba yali mu Nuupu era nze gwe nasooka okulaba nga awanise ekipande kya Bobi Wine 311 bw'amala okiwanika najja ne basowagana naye yalina engeri gy'alabye agasomodde. Katuwulire kyagamba ate tulabe ekiddako. Tova ku Nurdin Ntege wamu ne Megatron Media. Katugende maaso n'omukulu Moses Bigirwa. Tebalina mafuta. Era osanga abantu baliyo bepikapika mu butwagala bwa pulezidenti. Tolina na mafuta gatuuka buyende ng'ogamba oyagala bwa pulezidenti. Kubanga nze General Bigirwa Moses kubanga lyemaze mu kisaawe nga nfiiriddwa abantu bonna ku level ya national mo mwina okulabika ne mujja ne muwerekera. Ekisooka nze ndi mulizi nziika abantu owerekera mperekera abantu wane Kampala bena akaziikawo sibamanyi muwendo ng'oziikirako banno nziikirako bannange. Naye kakati twayingira mu politics ow'empalana oli n'awalana n'akuwalana kwezi n'awalana abeewammwe. Kati ate politics kasi togenda mu eyo layini byoyagala okwakivinga oba togenda bifuna oba tosobola bifuna. Kati nabadde n'abantu 7 kumpi ku mutwalo. Yes. Audience ogiyita ntono. Kati gulo okuba olina obusongasonga obutontono n'ebigirwa e Kampala no missing okwakisesinga bali bewandyogereddemu ebyobufuzi oba obifuluma mu phases. Omuntu omulala gwe manyi aziika ye Mukaaku. Mukaaku ne bw'oba wamunyiiza Mukaaku aziika. Mukaaku yaziika muzeeyo oli gwe nafiira last year. Yes. Kuluno osanga luno tebaakomyewo nabo balinamu ebyobufuzi ebirala. Kakati abantu b'e Kampala zina bayiga. Era nze sikyatambuza nabo byabufuzi byakukwata ggwanga. Tebamanyi sayansi waki wakukwata ggwanga. Gumanyi kye kitegeeza activity ng'eri buyende poliisi gyetagenda kukkiriza kugenda ng'ogenze mu byabufuzi under normal circumstances tojja kulinnyayo kubanga esibirayo eri abantu baayo babenga bali mu kiyayero baleme kufuna kitangaala. Kati ate ofunyeeyo social gathering eyo ey'okufa n'osigala e Kampala ng'oli mu ebyo bibabeeramu ebyo ekibalo oba tokiriimu. Ate awo wabaddewo omukisa munene gwe kyogamba bali si bantu si Uganda eyo era ega bakalu
gukyogamba tebagoberera bigenda mu maaso tebalaba wano nga muziika n'avuddemu olubuto Masaka Mityana Mubende Luweero we mukomaawo era abantu b'Ebusoga n'abagambye nti politics ali regional muve mu ebyo bye mubaddemu eby'ekisiru wano mulabawo owe Kampala naye omutaka agudde mumuyita mutono nabo bali balina abaabwe namwe muzimbe ffe temulinawo mulala kumanya amaanyi ge nnina natenda kulya mabanja namwe muzimbe ffe onaasasula kitegedde bwana Kwezi nabagambye kati nti ne bali balina abaabwe bebatambuza nabo ekintu bebaziikirako bebabiza ennyimbe bebasaasira buli mu mbeera mwe temuli bammwe temuli baabwe temumala budde ffe tuliwo kati nzaaliwo ku lwa muganda wange abantu mutwalo nga bali awo bwe bati ebifaanyi tunabiraba tenti nga zigize bwe ziti zijjudde abalala balinnye ku miti waggulu kakati regional political empowerment egenda ekula Kwezi toggwamu maanyi buli omu ali kuwuwe era nze sirina gwenyiigira abantu bembadde nyiigira bebadde tebanaba kutegeera kinagamba ate nga beebusoga bwebadde onyiigira mulina okutegeera ffe batabanyi bammwe ffe abantu bammwe ffe babba bammwe ffe bapoliticiani bammwe tewaliwo omulala agenda kujja ateeke byabufuzi mu bitundu gye tuva awatali ffe era ku Sande kyavaayo bulungi nekyeyoleka nga nzaaliwo ne bannange okuva e Kamuli ne baloko politician mu kitundu bano batwagala bwa kansala baki bwa MP wa kansala chairman 5 n'ebirala naye era twamuziiseemu eyekiro eyakawungeezi nga speech zifuuse speech muzindaalo ku muzindaalo era twamuziiseemu nenga naye kati bulijjo abantu b'e Kampala bantawaanyizaaki tetumuziise tumuziise mu kitiibwa era ekikola ki era ekimusaana kakati n'olw'ensonga eyo bwana Kwezi abantu bonna omuntu atalina capacity mu bwongo omanyi capacity y'obwongo esinga ey'essente kituufu okitegedde kubanga capacity y'obwongo ekutuusa ku ssente ne ku birala naye oba olina ssente ng'ate tolina capacity ya bwongo n'okuggwawo zikola ki ziggwawo ate ne zitadda kati omuntu yenna ayogera ku kigambo ky'obwa pulezidenti nga tasobola ku differentiatinga between a small fight gy'alina n'ebigirwa ng'omuntu ne society bigirwa mwava nga tasobola byawula ebyo takumalira ng'obudde mbwayagala bwa pulezidenti tomala biseera ntayagala bwa pulezidenti ate kati obugenda bujjawo gwolwanira obuntuntu obutinitini mpala nebeerawo paka ng'ogenda bujjawo kubanga society tugenda kukkiriza kwegazanyizaayo kuba tujja tuuka ekiseera nga tukubagana mayinja wuyo va mu teritore yange wuyo gye tugenda tulaba ani afiirwa n'ekintu kino kati tugenda kikolera tutya tugenda tukisalira tutya amagezi okulaba nti nno abantu mwekwanaganya ne mutambulira wammwe ab'opposition akati gye mukoma okweyawula gye tukoma ffe abaagala enkyuka ab'opposition nafunye amawulire ga mirundi egi wentabadde ebiri nti banaffe betemyemu ebibinja bibiri bwana Mpuuga ne ttiimu ye yakwataganye ne Najjanankumbi n'aba FDC bali Najjanankumbi balina ke bakola ki ke babala
baina akatamu kaabwe ke baagala okufumba wali akasaka. Omanyi eri ewaffe mu kawica yaffe era twafunye obuzibu naye tugenda tusomesa abantu baffe mu mpolampola. Kati modern new world order mu kusavinga ekulagira nti mufumbe emmere abantu bonna regardless of the class bagende kuki ku line bali emmere. Kakati ate mu kawica yaffe mulimu abasajja abanyolo abakukuutivu abatasituka mu katebe nga ye ne wakiri obutalya ne bwoba ofa otya tasituka n'okumulaba obulabi ng'alya nakyo aba awaddeyo kinene nnyo okulira mu public nga nakyo takisobola. Abo tubalina kati tufuna obuzibu mu bannyinaffe abaafumbira mu bakomodule eyo ayagalayo afumbe wali akatamuke omulala naye afumbe wali abalizi abaze omulirirako awo nga nkaaga naye afumbe kugamba olumbe lubeeremu obutamu obungi bwe butyo buli omu abeera n'ensiisira ye. Kakati mu modern world tukola ki? Tuleeta new world order eya line self service kati tekawo ka VIP treatment nga tebatuweeka muli. Kakati iyo opposition yaffe njagadde okuleeta example y'omulumbe. Omanyi saagala kuleeta example za mu America. Twagala za wano tetutegeera ndese ya mulumbe ate naakavaamu. Kakati opposition ya wano eyagala kubeera nga kalu kyenkadde katukanye ne betukanya nabo tufumbe wano akatamu kaffe tugende wali tufuneyo kilo z'ennyama 5 ffe tufumba akaffe tufuya lw'abagenyi baffe abakola ki abajja. Kati najja nankumbi yafunye bampuuga ne beegatta balina alliance ke bavuga. Kati Makerere Kavule yafunye Katonga CP anti Mugisha Muntu nabo balina akatamu kaabwe ke bakola ki. Mugisha Muntu wange naye amaze nakkiriza kuno tajja kubwa president ajja kubwe mupi ajja kubwe ayinza okwagala okubeera obubeezi mu field ajja kubwe mupi. Kati nabo balina akatamu ke bakola ki ke bafumba. Naye jjukira waliwo ate geno idea ey'ogamba nti ffenna ku line etya emu eyo ye Eastern Revolutionary Platform. Ffenna tubere ku line emu ffenna tubere ku line bonna bwe tufumba temuli makulu mugenda tusavingisa bubi tujja kuba tukyagabula ku line ate abatafunye ewuwo mu butamu bw'obutini bajje batutabula eno. Kituufu nkitegeera bulungi. Kakati ffe tugamba tubeere ku line egi emu bwe tuba twogera ludda luvuganya nga bwe tubadde twogera ebbanga lyonna kubanga eno ideas engiremeddeko ngenda mu mwaka mulamba ne mu bunanfuusi bwabwe ne mu butaagaliza ne mu mwoyo omubi obulyolyomi n'obuki nenge enkwe n'obutaagaliza baagala kukuta baddire centralized enanka gye twali tukoze tusavingire wamu bafumbe obutamu bwabwe obuki obutinitini nga beegassa obukundi ate nga tebumalayo that is not the idea gye twaintroducinga ey'okukolera awamu. Idea gye twaintroducinga ey'okukolera awamu ya ozitowawa. Mugisha Muntu ozitowawa okwegatta weegatta naye kiki kyogenda okuleeta ozitowawa era ozitowa ki okitegedde twekwegatta kwe twogerako era kwe kuli okukwata zi gavumenti okwaddala okubeera Kenya okitegedde mwazimiyo Mudavadi n'agamba nti nzitowa regioni nina ababaka ana nzija nabo okitegedde Mudavadi kankubuulire n'okwegatta kubayita okwegatta yayimirira mu lukiiko yali musajja wa William wa Raila Odinga kulonda kuli okwasooka nga batunka ne Uhuru. Kakati okulonda kuno bwe kutuuka Mudavadi asituka mu meeting agamba senior comrade
Raila Odinga nti your excellency I would have supported you this time round. But the community where I come from, it has refused. Baganye kuwagira. I have nothing to do. What can I do? I have to walk out. Ndine Ruto. Muluchi. Mudavadde ebintu byamusobako. Yeyo gye bayita capacity. Oleeta ki? Lukyamuzi tetuganye. Oluzungu olumanyi. N'oluddica olwogera. Era ku tebo mubasooka okunywa kyayo mwoli nga pulezidenti w'ekibiina. Mukulu munnaffe oleeta ki? Olina ki? Okitegedde? Kwe kwegatta kwe twogeraku. Naye sipya kyalina gw'alina. Alina nsemusu mugoba nsonga. Alina nsemusu. Sipi bannange mukulu Lukyamuzi gw'oyagala okwegattira Makerere Kavule ng'oli wa PFF oleeta ki? Wa w'okomandinga nti wano wenkomandinga nawo. Kale abantu bakujemere bujemezi naye ng'okoze eki? Okomandinga wa? Komanda wa PFF omutuufu ali mu kkomera. Region gye ndowooza nti asobola ogikomandinga Kigezi. Yagikomandinga ne Kasese. Ewa Winfred Kiza. Yes. Kakati eri etundutundu asobola oddikuleetera okiwulidde kuba tosobola dijjayo. Kwegamba that is the alliance of purpose. Sikusinkana kwezo jidde mu Mercedes Benz, mulala jidde mu Pulimo, mulala jidde mu Etaita mu Masasi, amawulire bwe gakwata abakulembeze ebibiina batose. Besibidde mu rumo. Tulize mu Kamweru. Sabagobye mba namawulire. Tewali mu namawulire akirizibwayo. Tulize mu Kamweru. Ng'oteesa ne baani. Kuki era? What is the strategy? Era batandise okukuta. Kakati Mpuuga ne ttiimu yo y'abamabike ba Lubowa. Enajana Nkumbi mututte ki? Territory ki gye mututteyo? Gye mugamba nti eno bannange naffe gye tujja nayo. Kuba ffe mu formation yaffe Mpuuga ne ttiimu ye twamuwa Masaka. Greater Masaka. Yagisobola. Ekyo twakiwandiika mu buwandiike. Ne tugamba nti Mpuuga kubanga tosobola musibira bweru wa byabufuzi. Toyinza. Wa Masaka. Bw'asukka Greater Masaka aba akulimba. Abatamalayo. Aba akulimba. Tajja kasanda n'akajjayo. Aba akulimba. Kubanga ffe twagala alliance of purpose. Okitegedde? Twagala omuntu akomandinge walina cooperative advantage. Nkozesa ekigambo cooperative advantage emirundi n'emirundi kya economics. Cooperative advantage kiki ky'olina mu katale omulala ky'atalina? Kyekituleeta ne muloka mukola omukago kubanga ono yeetaaga ekikyo naawe weetaaga ekikye. Kubanga Nuupu w'amaanyi kyetuganye ekisolo yafuna Lwenda taliiyo. Eddokolo 3 mu 4 taliiyo. Oyaamu yafuna 3 ddokolo 7. Netugenda Ehoyima. Ehoyima yafuna 1,600. Kakati oba ogamba ki? Tulina kyogamba. Kakati Kabuleta omuleseewa. Kabuleta teyegasse ku gundi. Akyali awo. Akyabala. Akyasesinga mbeera. Akyali free agent. Tanafuna waagwa. Tanafuna ttiimu gy'asambira. Wadde nga alina ttiimu ye entonotono eya need. Naye Kabuleta, zimba Kabuleta e Kampala. Omuwanike. Omusindike mu bantu b'ab'e Bunyoro. Ng'azitowa. Ajja kukugirayo baakugiddeyo. Kubanga Bunyoro tosobola nti Kabuleta yesimbawo ddeyo n'agwa. Yesimbawa. Kabuleta abadde mu mawulire ge. Nga wabyamizannyo ayogera sports. Byabaddemu ntalo za FUFA zibabaddemu. Ebbanga lyonna abadde mu ntalo za FUFA. Ye baalingamu ebyo. Ebyekivu ennyo ayogera oluzungu lungi nnyo ebintu moddula eyo. Kakati Kabuleta bw'omusindika e Bunyoro akukolera ateekerawo enjawulo. Tewaliiwo waludda luvuganya. Kati alliance zino ze bakola
goloza tiziveemu kibala kyonna ate kibala amaanyi kibala ki singa muntu tumuteeka ku bwa MP Ken Lucyamuzi ne tumuzaayo ku bwa MP ne tugamba nti ani omulala awo gwe balina naye alliance Lukwago bwa road mayor bukwate wensimba gwe tosimbawo wenina amaanyi tosimbawo kinaakola ku luno anti balina ba player baagala okuleka ebweru mu eri spirit y'omwoyo omubi eyadya ani yagireeta mu kisaawe gwagireeta kati lwaki otandika okuteekereza ebyo noteesa ne byotamanyi nga ba author balese wabweru era nawe nolowooza nti ogenda kutambula ensi yonna ekimanyi ti idea yange niye baneebuzaabuza batya so nga ate idea eyo singa baakuyita naawe ne bakuteekayo nebuyende kati ekibaluma oyina information gyotuuse ekibaluma kiri nti bw'otuuza Bigirwa Moses mu conference ey'ababinywera oba omusitudde naye ng'ali ku ki ku level y'ababinywera ate nga yali mu kampu yeeno ng'olaba nga underdog foot soldier but ne batamanya mu politics ogulinga mupiira waliwo omusambi bamuyita Kevin De Bruyne omumanyi bulungi namagoye w'e Belgium yali ku Chelsea ne gugaana gwagaana nga Muhammad Salah naye bwe gwagaana ku Chelsea Muhammad Salah ku Chelsea gwagaana n'agenda ku Liverpool ebikopo byonna n'abikola ki n'abimalayo n'abisitula kati toyinza kugamba nti gugwina ebyenkomeredde ku muntu oyinza okuba tiwasobola mukozesa n'okumutegeera kati nze Nuupu teyantegeera teyamanya kunkozesa nga balina trailer naye nga bagitikkako embuzi bbiri eve Mombasa ejje Kampala n'embuzi ezo bw'oba n'emmundu ng'ekuba ekikompola ekuba ne helicopter n'egijjayo ekuba rapid n'ekuba n'esingo okiwulidde gwe n'okubisaako rapid yokka omusango guba gugwo togiteeka mu kikompola kati tuvunaanani gwe otamanyi kukozesa mundu kati bagikuwambako ne bagitwala bo ne bagikozesa ng'ogamba abasajja baguze mundu empya okitegedde oli musajja so njagala okutegeeza nkuwadde example ey'abasambi b'omupiira eyo kweri tiimu gukola ki gugaana kweri n'agukuba ne gugwayo n'omwegomba nga tokyasobola nga tosobola so okukuta kw'owulira okwo kwa bunanfuusi nannyini idea agitegeera obulungi bamulese ebbali nze nabawandiikira n'okubawandiikira omwana n'akuvuma oli Saala Muwonge Saala Muwonge muleke kuba tamanyi okiwulidde era nze namusonyiwa agenda kumanya ng'avudde mu kalulu kuba namulabye akubisiiza ebiki ebipande era ke kabonero akalaga nti ebyokwata oludda oluvuganya okuwangula obwa pulezidenti bw'olaba sekuitale wa pulezidenti yesimba ku bwa kansala kyonna kyekibi sekuitale omulamba ow'omukulu eyandibadde mu ofiisi n'atuula sekuitale wa pulezidenti yesimbye ku bwa kansala era nze Bigirwa Moses omupepesi w'ensonga kati nga walaba nga Mary yakyambadde nga ye PPS wa jjajja emyaka gye yamalawo gyonna paka lwe yakoowa emirimu gyawo n'agamba kangende nsavingeko wa mu parliament era bwe yagenda okwesimbawo yasaba bwemupi era ne babumuwa ne bwa minisita n'akola ki n'abufuna yeyo levu kubatambuliza ne principal private secretary nonoonya bwa kansala ogende wali olwanire miliyoni 4 ziri 3.5 ndowooza bazisaze n'ozisala ng'omanya diro enene teriiwo naye anoonya akafo akwakuleko ekintu kigenda kinayiika ng'alina kaalinawo ng'akoze eki nga yeebeereddemu as simple as that ate nabyo tubikaayanemu kati abadde nga banvumira ki nzimba wadde analysis
kwezi njala tubereba amazima PPS yani enda PPS wajjaja yani ennaku zino simumanyi Nachobe ye financial control Nachobe yavaayo waliyo mulalo omulala gwe bateekayo eyo batekayo mulalo kifo kimanyi oyinza okiwa bino bituvu eri mbaale tekisoboka onakiwa confide taata we ateekwa okuba nga yaluwaana oba bbaawo nga yaluwaana oba gwe kenyini nga waluwaana olyoka okituulemu ekifo ekizitowa n'okusinga ebbanka za Uganda amazima ekikwata classified gundi eyo eyajjajja yonna oyinza okyepangako kakati kyovulaba tetumanyi power kati ekyo kifo eki tekimanyi minisita tekimanyi PS tekimanyi ki kyamaanyi kiri awo naye tuliyo tulwanirire no constituency eriko abantu 8 baagala bwe mupi bonna ekintu kino kikyandeetedde okutya nengamba tekigenda kutemamu obululu bwaffe nga opposition kiraga kasita mubula direction ne strategy kwe mutambulira buli muntu atandika okwerwanako alabe nga gguka gwe sooka weebuuze Bigiro Moses natandika Kamuli municipality nenjikola nenoga nenjesimbamu ne bakanziba bubi okay nesinyiga nesigenda mu kooti akalulu kaggwa leero enkera walo nenjiddamu 2 mugumu n'otandika ogitambula nenjiziika kuba ebyobufuzi by'okyalo byakuziika nakuwandira awo kuziika microphone nenjikuba 211 yenna 212 yenna 223 yenna 224 nupu neraba nga njijjayo ku luno ebya serious negatu mutaataganya aleme jijjayo ngwa kuzi conversation z'abakulu kwedi kwota bakola enkwe n'obuvuuka eri wansi obuli bufutu soja eri tiimu yange tebagisobola mulimu obulala obwenkwe obunoonya ekyokulya bwekogerako ne Rubongo ya oba ne Katana oba ne Waiswa nga kagamba kogedde n'ekibiina kamazeeyo nga bamuwa instruction musala amagezi agafuna candidate agenda okwesimba kwani kubigirwa gwe tubatuwa kaadi kati ne batambuza ewiki singa 2 ne babaddiza obubaka ne bagamba naye nga tewali wali wiring kwenganga kasajja kano nabe nali mubakatya buli muntu abalako mufune agenda otataganya obutataganya newankubadde tayitemu ne bwamubako ajja vugana naye mu fulaga bwamala ovugana naye mu fulaga akomewo ne bwamubako obululu 8 ku 100 ajja kuba amusi ajja kuba amwono kati ebyo ebibalo biri kwedi kwota mu kibiina ky'osaavinga n'omutima ogumu olwana constituency ogijjeyo ogatte ku kibiina ogenda kuvaako sente za buli mwezi numerical strength ogenda kwongera okumobilizinga muwambe constituencies endala mu territory ebadde eya yero efuuke emyufu abali kwedi kwota ebyo biba planinga era nga mbeeraawo ebyo nali mbikugambyeko kwezi era kyobula nsiriikiri temumanyi bintu bino kati wali ebivuka nga 2 eyo byambuka bikirira bikola bitya byambuka bikirira nga bigamba mbu bigenda kuwangula kalulu ne bagamba nayimumu mulowooza abantu beeka muli basirujjo kakati gwe tomanyi na miruka giri mu constituency wakavuye Kampala mbu wayalinga masannyalaze ono sijui inginiya wa nguudo omanyi kutabula mukyanga na siminti mwagala kulembera mugenda kulembera animu ngani bayingidde ddeka muli bali eyo batagala baze nazo naye constituency nga ekaluba muganda wange kusaaga n'okusaaga kakati be bajja okulangirira ku kaadi ebyo byebibiina abantu bye balinze bibagireko jjajja
so ng'enkwate zitandikira mu byo munda nga omuntu nga General Bigirwa Moses wali omwongera bwongezi capacity yes wali omwongera bwongezi busobozi ayongera okola ki ogaziwa kubanga nze ndi roromodo I am one inspiration abaana bangi bali ku lutinga nakati bakyatambuza ate babeera successful bagumira ku nze era singa nali wa Kitembeete nga ndi wa bulijjo ndi wa singa sebo sina kinjogera mu bataka singa bakuyuwadde emipiira kati ate ekyo kye baali baagala ekyo nga bo balowooza buli abavuddeko taddamu kukola ki kuyunga era nze kweza okuvumwa kwonna kwe banvuma tibanvuma lwa kirala nti tebanjagala tokkiriza banvuma lwa Bigirwa tokkiriza kuvuma bya kisiru nze kwezi nange banvuma nawe kasiya kubanga gwate oli mukola bya kigezi bali mu byaki nze ndi state wale owuliddeko abagezi bonna nga bava ku mukutu guno era abanene abagala okumanya ebyensonga ebyeggwanga ebyobuvunaanyizibwa wano so kwezi point gye mbadde ngamba nti ebibiina ne pulaani zibiri mu kukola titusobola kugguka kuba tutandikidde ku peesi ya bunanfuusi ku peesi ya butayagaliza nze saagala bwa pulezidenti bwa Uganda mu kiseera kino naye mu maaso eyo tuyinza obwagala obulamu bwe bunaabeerawo kakati nze njagala bwemupi abantu bajjayo obutambi buno ne babuleeta nga tetulangiridde ne batandika obuteeka abantu babi ffe twagala bwemupi naye kisanja kino ffe tukugamba tusobola okumobilizinga Busoga olw'okuba ojja Busoga n'ofumula enfuufu n'oyisaamu kyoyita eggaali nolowooza nti Busoga ogikoze ogimaze yakyuse Busoga yakyuse gwerinda tuve mu bokisi yakyuse kati olaba nkugambye naziika taata wange nga ina abantu nga 6 naziise mukulu wange nga ina abantu 7 ku mutwalo temulaze solidarity kakati ati mugamba ki solidarity tewali ate nga naffe tuli basambi abamalayo kubanga kyesaagala abantu kwerimba kwekugamba nti mwe mugenda okola abasambi mweka tekisoboka ate abasambi toyinza bakolera wabweru wa kisaawe olina bakolera munda mu kisaawe tekisoboka toyinza kubeera Kampala n'okola omusambi w'ekamuli tekisoboka nze nkubuulira nga tomanyi na training gy'akola nkubuulira ekyo tekiriyo bali abataka be balina okuzimba era nze kasita banjiyeko bansabidde bakusabidde ne bakuteekako n'emikono ekika kyansabidde bambi beebalinya ab'ekika ekika kyansabidde era nja kukulaga obutambi obwo ekika twabaddewo abantu nga 6 bonna bantaddeko omukono ne bagamba nti Bigirwa tukutadde ku luno emizimu n'emisambwa gikutadde tukutadde ffe bajjajja bo bonna bataata ba baafa n'abakyaliwo bambi n'abafiira mu bunaku bonna bakutadde mukama yeebazibwe bantaddeko emikono ne banga agenda otabaale constituency tugenda giwangula mu mbeera yonna kubanga n'eri mu kyalo ekika ssebo nga teweesootinze nakyo emiguwa giba mingi kubanga nabagaye bannaye n'akavuganya emirundi yenna siyita mu kiki mulayika mwe mukutte ensonga zange njagala kulaba wano ow'omutima omubi nanjagaliza munsabire endulu nevuga ebikeeka ne bagiyiwa waawo emikeeka ne bagiyiwa waawo endulu nevuga esaala nekwakya okiwulidde so kakati ekyo nomanya nti okimaze kuba Katonda tayinza butawuliza erisaala yadde y'amaanyi nnyo so njagala kutegeeza abatulaba nti ebyobufuzi bannabyabufuzi ababali mu maaso abatuli mu maaso bazannya buzannyi tewaliiwo kwefumiitiriza kumala tewaliiwo kustrategizinga kumala abantu bali muki bali mu binyumo obubondobondo bwe batandise okukola tebugenda kukola
tebugenda kukola kubanga butandikidde ku footage nfu butandikidde ku obutaagaliza era ebituli bijja kubwa. Kaakati ab'e Katonga bo balirwedde okutambula na bano bokka nga tebatambudde ne bali abalala. Anti jjukira Katonga yava najja Nankumbi kati abo tebakwatagana era kiyinza otwalamu emyaka. Muntu yava najja Nankumbi tayinza tebalina busobozi buli konsayiringa ekyo ate obusobozi obwo nze abulina naye tebakimanyi obubagatta ate obugatta awo emboozi ejjawo empala neeri ey'ekisiru gwogirina kati ate emboozi eyo nze agirina esobola obbakwanaganya buli omu nalaba nga kituufu kyekyo. Nze nkubuulira kubanga ti nze nina galubindi zenkozesa endala ezitali za bulijjo. Tekako galubindi nobaako ekintu kyosoma nobaako nocekinga cables ez'enjawulo nogattagatta nogawa nemboozi ejja kukola wano. Nkitegeera kubanga olaba buli obusajja obwesiriya bwakwata gavumenti fighting force amakumi zezegatta nga zegatta kugebayisaako nekiba kuntumye $10 million nga America ezimutaddemu. Olwaleero president yabimala byonna. Olwaleero president naye ffe tusitadinga tukaringawo tusitadde kubifudde mu nsi endala. Abantu mbalaba bali ku nnyonyi webagende bakomawo experience gye batuleetera okuva eyo gye babagenze era biki bye batwanjulira okugjako okusaaliisamu obusaaliisa. Okitegedde kyogamba tino okulinnya ennyonyi kuno kwebagendamu tekulina makulu ge anti nze ndaga impact as far as opposition is concerned. Abantu abali mu diaspora nabagamba nti bo kennyini ekisooka abali eri naga nti balina okukola research ku nsi gye balimu yatuuka etyawo. Okitegedde gwe ng'oli mu diaspora olina okukola research ensi eyo gy'olimu yatuuka etyawo. Politically kwanza oli otereza ebyobufuzi by'eggwanga oba oterezeza buli kintu kyonna wansi. Politically America yatuuka etyawo nebeera n'amasaza ng'esaza erimu lisinga Uganda obunene naye nga service eri e Texas yeri e Mississippi saza ddala naye nga byonna byebimu. Service eri e Boston California yeri mu Massachusetts yeri e Massachusetts oba Florida. Batuuka batyawo ye batuuka batya okubeera ne United States. States ezo zituuka zitya okubeera United. Research oyo yeetaaga bapresident bameka abakafa constitution yaabwe bagikola batya. Constitution ya America bagikola batya yengumu bwetyo disciplininga president kubanga mwe muli ku ground. Ffe tugenda okutuukayo Bigirwa Moses Ndinye ennyonyi ngeze Boston nga mutuwa lecture ku America engeri gyakola ki nga tuvudde kufe bino ebyaffe bya intaneti. Okiwulire n'osomako ku Abraham Lincoln n'osomako ku Ani okiwulidde General Franco baani abo n'obasomako n'okomaawo gwali ku ground abataka bagamba ki. Abantu bafuna batya discipline ey'okuupholding eggwanga America first. Bungereza lwaki terina constitution mpandiike kikola etya? Tebalina constitution mpandiike balina ki? Anti waliwo unwritten constitution. Mateeka si mawandiike naye nga weegali. Kati bagogoberera batya? Anti kintu kyennyini kyekugambye. Kumpisaamu ggaali ate. Asikuyisizaamu. Ne wataba constitution kati balayirira mu. Anti kati ffe abaasomako.
nze nakola administrative law. Kati administrative law bakubuuza types of constitution. Waliwo unwritten constitution, written constitution, durable constitution, monarchical constitution, okitegedde n'ebirala unitary constitution n'ebirala. Kakati America erina Bungereza erina unwritten. Bungereza erina unwritten. Ate America eri written. Anti kyembadde mbuuza nti nno America nga constitution weeri. Anti kyenvudde nkugamba nti gwe omutaka w'e Bungereza ng'ova Uganda olina otukolera research oyo. Bwe tuba tuzze mu meeting abantu bavudde e Uganda wano abantu tebamanyire abakulembeze bano ba ignorant. Mwe mulowooza mukyaziiza abagenyi ab'amaanyi. Mukyaziiza abantu ba bulijjo mule kabisa. Tebalina kye bamanyi. Naye mwe ne mubeera eri mu nsi erimu information ne mulina omuntu avudde Uganda ababiri. Ajja baleetera information. Ensi eno baddayo. Amaze byakoze bwalinnya. Wano yeeberera mu sauna. Na mu training ya bikondi. Na bintu birala. Mumulinze mbu aba addressing ku issues. Mwabali mu nsi ez'amalayo. Ensi ezirina internet 24/7. Kati ze nabadde Buyende. Nagenda Lwakuna kiro. Nemba nga sina muliro. Sina internet Olwokuna, Olwokutaano, Olwomukaaga, Sunday, Monday. Nga akaliro nteekako buteesi. Katochi katono. Eyo Uganda. Kati omuntu abeere Bungereza oyinza okuninda nkuwere kica. Kati kyembuuza. Edi Mutwe pepa ya presenting mu diaspora. Aba diaspora nabo nga bagihonali nga balaba mpyampitirivu. Bawuliriza. Mukulu avudde Uganda. Era diaspora ino obuzibu. Erina obuzibu nayo. Diaspora nga nabo bamaze amaanyi. Naye erina obuzibu. Mukulu Edi Mutwe ya presenting a people rule of land democracy in Uganda. Nga human rights violation takyerabidde. Lwakuba ina yakakomera keyasibwamuko. Kakano kyagenda okupresenting eri. Nkugambye obutamanya buli wano. Obuzibu obusinga buli mu bantu baffe. Ne bawagawaga abantu. Ne bawagawaga abakulembeze. Omanyi twabeeranga mu ssomero. Ng'obeera n'ogubinja ne gukuwagawaga n'otandika olutalo. N'omwana gw'otasobola. N'agenda kukuba eŋŋumbi. Eri yennyini kangala. Zijjukira ekyana kyanninnya omugeri wano. Kyali kikulu ku nze. Batututte eyo emmangamange kakome eyo mu kasikosiko tugenda kulwana nakyo. Nfunyiza ebikonde. Kyanninnya omugeri ogwo kamunguluze n'ankwata bw'ati. Nga tekibuuse na kubuuka. Kyagira bugizibu ekiti kyanninnya mu kifuba. Nanze ndi kampi. Naye ng'empaga gye bampaga yakuno. Kakati obuzibu tewali ggwe. Obuzibu bali bakuwaga. Bali baagala kunzisa. Bali baagala kussa. Kakati bye tulimu. Ekisajja kyali kyakunzika. Okiwulidde? Singa kyannyongeramu gwokubiri. Abawagizi baffe. Nali mpedde. Batuwagawaga mu bintu bye tutasobola. Okiwulidde? Ne tukoleramu ensobi. Mu bintu bye tutasobola ne tukoleramu ensobi ne tulowooza nti struggle ekola ki? Etambula. Naye ng'etambula wa? Terina weegenda. So it is very unfortunate nti opposition yaffe bwetyo bweri mbwolwo etandise okuwuliziganya. Nkuwadde example zonna. Nkuwadde example z'omupiira, example z'omulumbe, okufumba mulumbe. Era bw'otaategeere wenenyanga weka. Bino byonna byo bannyonnyodde. Naye nze ogwange ngukoze ki? Ogwange ngukoze. Mwene embeera. Obusobozi tebuliiwo, abantu tebamanyi. General Museveni mu 8 okusinza ku experience gye yayiseemu okuva mu Gyenkaaga. Mu 8 yali tayinza kuzzaako kintu kirala kyonna okuggyako okugenda mu nsiko. Nga last resort. Lyeddagala eryaliwo. Lyeddagala eryaliwo. Okuggyako okugenda mu nsiko. Nga bw'atagenda mu nsiko tewali kisobola kubeerawo. Yali tagguka.
yali tasobola kugguka ate yaliggusa atya abamatayi abaali awo abaali bamunafu yokka mala obukamazi sajja tuyeyambalira kawunda n'abakombati bayita ojjooko biki bebaali ab'amaanyi naye strategy ki gy'olina ekutuusa weoyagala okukola ki weoyagala okutuuka naye gwe mu kulaba newankubadde nga obubondo tufunye akabondo ako aka DA ne FDC ne tufuna ne kali akabondo olowooza nti newankubadde obubondo obwo buzze Mugisha muntu okumuteeka mu mobilization okumobilizing obumobilizings nga teyesimbye ku bwe mupe kugenda mu parliament kulwana kukyusa mateeka kinaatuyamba tekiyamba kyovulaba tebaagala hard talk mu conference abo bona abapositioninga mu namba entuufu olina ofuna waliwo kocha ajja ku ttiimu nga ttiimu erina abasambi naye ngaebadde yeetaagamu hard coach kumanya nti ono azannya wano ono azannya toleeta sitole this is your number oba toyagala kirabu gikole ki giveemu kati waliwo kirabu bagiyita PSG mpampe gye yali Mbappe mwe yali yasitwagolinga buli mu mbeera yonna yagula ab'ebbeeyi ne bamalayo n'erema ogenda ku Champions League n'erema okukola amakulu mu Europe paka yaleeta coach eyagizuula ennaku zino kati eri ku semi egenda kwabika n'Arsenal lwakuba Arsenal egenda gijjako Arsenal y'amaanyi kozi oli wa Arsenal bulungi nnyo kakati ne opposition yaffe yeetaaga omuntu kuba nze bonna mba mbadde nabo tugenda kuwangula ekikopo twagala tukiwangule lwe tukwata Arsenal mwabaani aba Liverpool ate nze mbadde njogera ku Champions League kati nkyali ku Liverpool tuzzeeyo lindako kati njagala mutukubire engalo ogenda kwonoona emboozi tukubire engalo nga tuyitawo nga ffe twambala emidaali wulira kwezi ekyo kyenjagadde nange okutegeeza nti nno omupiira ku luno Premier League twagala tuguwangule nga tukutte mmwe anti nze example ndesi ya Champions League gyotaliimu kati nkukolera eki gyotaliimu naye kale kati ogenda samba semifinal nkwagaliza ekikopo webale nnyo ekikopo nkyagala kijje mu Bungereza kakati nze mbadde nkugamba wali wakati newankubadde ekikopo nkyagala naye wano njagala munkubire engalo nga ntwala Premier okitegedde kakati mbadde nkugamba ng'abasajja bwe bataagala kukubira ngalo nti waleeta ekiteeso ekirungi ekya regional empowerment naye nga mu butuufu balina okukubira engalo oba baagala oba tebagala bajja zikuba tewali kyakukola kakati njagala obadde okyategeeza nti omuntu olina omupositioninga nga so kati mu opposition conference kati ate nzeka ina determination ne courage okugamba nti muntu zanya namba eno gy'osobola n'otamukwenya kwenya Kabuleta zanya eno Amuriya tizanya eno naye era wano babitegeera ne babiwulira Nandala zanya eno Lukyamuzi zanya eno oba Lukyamuzi oli wa benchi ojja kuva ku katebe ojje oyiwa oluddica olumaleyo nnyo nti Asumaani zanya eno okitegedde Mpuuga zanya eno bonna n'oba positioninga bulungi Kyagulanyi zanya eno tuve mu byempalana tuve mu ebyo ate twewalagana ate ekintu ffe tukiyina jjajja bwe yeeyongera okulya bw'abatunuulira muri mu rabbit hole kati jjajja yagenda n'afuna abakazi baali bakubagana mu gavumenti ye Paasisi Namuganza Paasisi Namuganza Kadaga Anita Monge Nantaba abakazi nga bakubagana bonna okiwulidde jjajja alina kikaaki jjajja omumanyi bwazanya ebintu ati mbuuza alina kikaaki owaaye kati jjajja agenda akuba olukiiko bw'akuba olukiiko ani ono Namuganza omumbedda Anite bonna bali awo ekisooka jjajja omanyi yateekawo embeera y'akatenti kabeeramu eno muli eri abakengere eno jjajja muyaaye nnyo tomuyita ow'omuzannyo eyo embeera esooka okanga kati yasooka kuseka bw'aseka
n'agamba omanyi n'aleeta olugero lw'Ekinyankole naye nze kandugere mu Lusoga oba mu Luganda n'agamba nti waffe eyo bagamba nti akabonero akalaga abaana abakusa emmere ewaka kwe kutandika okukola ki okukulwanagana. Mbadde manyi abatakuse. Abakuse gundi yagamba Kasirye Gwanga nti obawulirira ku mukka. Abakuse oli yaleeta olugero lwa Kinyankole si lwa Kiganda. Buli soso ategera engero zaayo. Akabonero akalaga abaana abakuse emmere ku lw'omukuto batandika okwepika nkukuba ggwe nga biri bali bakutwala mu kitoogo bakuttira eyo okitegedde nkukuba ggwe kuba emimonde agikoze eki agikuse era Kasita yayogera ekyo olukiiko lwakomaawo anti yali alumaze bonna bategera jeje kyakola ki n'agamba gwe omukuto gwe gukola ki gwe gubatawaanya ne bamukooya okulya tewali tabu nanyini lujuliro wendi wano sijja kuba wa mmere besootinga oli awulizeemu okubiwulira kakati opposition yeno ye yeerumaluma mwaka ku mwaka etakolayo kantu kagigatta teyina muntu afuga lujuliro lwayo kati yeetaagamu just courageous young man yandibadde alufuga yo yali mukomera yali mu mabuusu yandibadde asobola okugatta olwa naye jjukira naye era yafuna ebizibu yatyoboolwa dda bamutyoboola nnyo naddala ab'e Najjanankumbi kati okutereeza kubanga nze sirina gwe ntya kwa dressing olaba Oweekitiibwa Kyagulanyi twali mu meeting n'ayagala okwogera ebyafaayo ebyekitundutundu nemuteeka mu layini entuufu twali Jinji eyo mu conference tuvudde mu kalulu abawonyewo bawonyeewo babifunfugu byonna tuweddeyo atandika okwogera ebyafaayo bya people atandikira ku Bassenyonyi abo abajja lwano babbi abaleese abo babbi nenga nanfusi bwa kika kibuno bakomredi twalinga ne bakomredi Ssenyonyi bano ne tulya gonja ne mulinda amaleyo embuzi ne tulya gonja era biki ya kino tambuza tugenda eri kati here we are now abaka 57 bonna baali awo nosituka local government yonna eri awo conference yali y'amaanyi zona situka okwogera Mwanga Kivumbi yali akubiriza session eyo ne mugamba bannaye ebyafaayo biwandiikibwe bulungi kubanga newankubadde bano abali mu ruumu eno tebaaliyo nze naliyo wabagamba nti abali mu ruumu eno tebaaliyo bano bo batuufu naye nze nakola ki gwaliyo waliwo ne bakoliigi abatali wano abaaliyo wadde tebaliwo naye nze mwabo abatono abaaliyo nze wendi ebyafaayo obikuutiiza bwamugamba Tereza twatandikira eri si wano w'oyagala okutandikira ku babbi be yaleeta oyagala kutandikira ku Arua naye nga temumwatandikira Kyaddondo tuli bekyaddondo kiringa jjajja wannawandiika ebyafaayo by'NRA n'akuutiza Kabamba gomanyi tirimu yagenda Kabamba oyinza ogyepankako tosobola gyepankako yali malirivu oyinza ogijja owandika byafaayo oyinza ogijjamu tosobola oba muntu mulamu oba mulyato abantu ne bakuba olukiiko nti tulinnya loole kugenda wa tulumba balakisi abalala bakutte emiggo abantu tebalina na mmundu mubagenda kubangwala mu bakomando okiwulidde kakati tiimu modula eyo nga gwe wandiika ebyafaayo ng'ogikuutiza oba ogikoze obusana kubwa masasi mu bumpimpi njagala osiibule gye nabigenda so eno conference y'opposition yeetaagamu baalumira mwoyo ne tugamba muntu genda okimenya obwMP oba oyagala oba toyagala genda awo tolina byogenda kusaavingira nga toli MP ojja kuba otusaze obutuufu agasajja kimanyi nti bali awo bonna bonna batusaze kabuleeta sikayo obwMP wali eri oyingire lukyamuzi lwano ddeyo lukyamuzi tukanye oba tukuddize constituency tujjeyo bano abatawogera of course abatatugasa tukuddize
tukuteekemu amaanyi okomewo. Kati Kyagulanyi tukulekedde namba 9 gwe genda kuba president. Iriba n'ejjajja mu kuyiriba n'ejjajja naye manya nti waliwo pillars ezikukola wansi eno ziwe ekitiibwa. Full stop ng'information conference ewedde ne Kasajja gwe oli kagezi bwekyova olaba ajja kukukyaza emirundi gyonna obabuulire paka kuwulira nga conference ewedde buli muntu afunye